DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. This is a very bad system, the system which is in Uganda here, this one of Mairo and all that, and some people support it, but it's very bad. Terikulanga kulala nyweza cholina muganda wange nyweza ennaku endaganye zezino terikulanga kulala banna bwekyapo bwakikaaki obwagala nga buli kabugaga kamwe napo gye mwajja n'olwanira otujjeko ebyaffe tusigale nga tuli momboze haramu kaakati n'olundo lwakangaza bwatyo ng'okangaliza ku bibbe fe tujja kumukoyoolera misambwa gyaffe egya Buganda egyaleeta Museveni nga tuwalampa ensozi zaagyo nga naffe bwe tugigamba kyabange mulabe muzzukulu wo gwe twaleeta wano yatwala ebintu by'abazzukulu tukulabe gwe mayanja gy'onoosigala bagamba ti amateeka ago agaateekebwa edda tegaali feya tegaali mu bwenkanya mu nsomesa y'ekiyigirize oba mu njogera y'ekiyazi lwaki akiyisa eno lwaki akiyisa mumu ye yeeyambula obunyazi bwe n'abubambika nga mu ekyo mulimu kye tuyita Buganda entetoolwako ebintu byonna bye twakola mu ndagaano y'olwenda n'eddaka 5/5 eyo Buganda Aji kyetaagisa okuteesa ebintu bino mu Parliament. Ate ekyo obubbi bakiteesaako. Kyengamba batabani bange bano bamemba ba Parliament. Mwajja mu kikemo temwalwanagana biribiri batulonde baba balonze. Kati mugenze omunyago gw'obubbi obusembayo okuba obw'okuntikko guugwo. Ebyo bijja kukola ku mulembe Museveni era lwaligenda. Byo birigira ki? Nga bisaanyeewo. Hani Museveni ayinza okuleka omusika amufaanana. Omusika sewo. Ayinza okuleka omusika amufaanana. N'atukulubula emyaka emirala 4. Ebidawo tebyenkanankana. Mazima. N'ekajumbe temala nyumba. Kati naawe nno weewaasiire. Kubanga goma mayanja omupangise. Mpulira. Ojje olabe. Ffe twesiga Katonda yatuwa ensi yaffe. Nzabo nga tunuulira. Katonda gwenda ensiga yekka. Olina obugumu mu Katonda kyekyo eyatuwa eggwanga Buganda. Ati Qur'an etugambye nti Mukama Katonda ali wamu n'abo abalyazaamaanyizibwa. Amiina. Sife baffe ffe baana atandikira kalimbe kizibu. Mukama Katonda oyo atalya nguzi bw'aba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mu kitabo ekitukuvu kale abalyazaamanyizibwa ali wamu naffe. Nina gamba nti leka alyazaamaanyi alyazaamaanye. Mute nababbe naye bw'aliko ow'okunyaga awo balitandikira naye okumunyaga babitwale. Ekirungi tewaliwo kigaali kijja kulugusa byalo byaffe tubisange nti n'ekyoli biyiseewo bigenze mu South Sudan. Ajaani abba ettaka. Abba ettaka be baakwasibwa obuyinza obukulembera eggwanga lino n'okugabana obuvunaanyizibwa obw'ebitongole ebyenjawulo. Batandikira mu bitongole kaakati bagenze okuva mu bitongole. Nsaba okanziriremu ababba ettaka be bano be tukwasizza obuvunaanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awo wesitegedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka lino lyani ono ali ludda wa lino lyabaki lino lyaka ne balinoonya ne balirinda nga tebalinaku ngo balira bakaalikayanira ne batandika oddikubako ebyapa. Ye Museveni mu kutaasa bw'aba tayagala kutaasa baana b'abantu ayise buyisa ddikuli nga y'amiini nti ettaka ndigyewo. Tateesa bw'aba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole dikuri kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasiza lumu ttaka nditutte. Museveni ndagidde.
mbalamusizaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo namusaamu ak'ensusso mwe banna bizinesi abatuwadde emirimu okubalangira ku mutimbagano gw'online eguliwo atanaba kulangana TM nkujjukiza tembeera y'ensi engeri gyegenda yonooneka bizinesi yaddira ddala ku online tosemba mabega TM ye television y'online esinga okutuusa ekirango kyeri ba client ate ne basiima tulangira mu bwesimbu ate ku ssente ntono yenze kanka kapita natuddeyo dda ndine muzeeyi wakazi Honorable Major Haji Abdul Nadduli okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political doors nga kikwatagana ku Mairoland. Haji yalidde dda obuuka nga bwe mbalazeeko bye tugenda okuba nga tulaba maaso awo naye nga sinaba kutandika programu eno agitaddemu ssente ye Sheikh Hussein Kasolo. Sheikh angambye mbatuuseeko ekiramuso ekisinga obulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abagambye nti mwenna ayina akaama kammwe naye naddala abantu abali emitala w'amayanja kubirako Sheikh Hussein Kasolo mwabatawaanyizibwa embeera y'emirimu n'okutereeza empapula naddala abanoonyeza obutuuze. Sheikh angambye nti ayina akaama ak'enjawulo ak'edduwa kagenda okukuba singa omukubira ku namba y'essimu eyo gy'olaba. Bannaffe abakyala nga toterera mu bufumbo nga naawe omubeezi yakulema okubanga ofuna nate abalala nga gwe obufumbo bw'ofuna tobunyweza yogerako ne Sheikh Hussein Kasolo akulombere edduwa. Bizinensi yaganye ne bagiggala kati bw'obanga oddayo okugula bizinensi yogerako ne Sheikh Hussein Kasolo mugulewo bizinensi ng'akuteereddemu edduwa ey'omukisa obeere ng'oyanguwa mangu okupiikinga okuva mu mbeera ya lockdown ng'oddamu okufuna ku kasente ate weeyagala okavalinga amabanja naawe nga bw'ofuna ozze n'abaana bo ku masomero naye ebizibu ebyenjawulo bikoleko Sheikh Hussein Kasolo ojja musanga ku namba y'essimu eyo. Newankubadde Nadduli yacwanye dda na kino kankiyiseewo. Bw'oba toyina mulimo ng'otudde waka nga toyina byakkola nkufunidde omulimo. Omuntu yenna ng'okyali n'amaanyi ng'okyali muvubuka ekampuni gyensiiba nnanga eyitibwa Stone Roofing and Construction Company egaba emirimu eri abantu mwenna abalina obukugu bw'okuzimba. Newankubadde muyina obukugu kye tusinga okwesibako mu kampuni eno bwe bwesimbu. Omwami ayitibwa Nkoyo Yerisa Chuwana, director wa kampuni eyitibwa Stone Roofing and Construction Company, abawadde omukisa okubanga mugyegattako. Gwe wenna ayagala okufuna omulimu mbagirawo mukubire ku namba z'essimu ezo z'olaba naye nga weetaaga okubeera n'obufaananyi bwa passport bubiri saako okubeera n'ebbaluwa y'erosa esooka eyo yonna gy'osula n'okubeera n'ekyapa ky'endagamuntu yoba giyite photocopy ya National ID. Bw'obanga wakuguka ng'era olina n'ebiwandiiko ebikakasa ku mulimu gw'obuzimbi oba ku mulimu gw'ali agadde mu Stone Roofing and Construction Company gattako ebyapa byezo empapula zo oba photocopies empapula zo ez'obuyigirize. Mwenna nga luli mwesimbu kyekisinga obukulu kuba kampuni eno yekyerimu omuzimbi omusikawutu akyasinza okubeera omwesimbu bw'omukwasa omulimu gw'okkola so temutuswaza genda n'empapula ogende n'obwesimbu kubira kampuni ya Stone Roofing bakuwa omulimu. Ne woba toyina bukugu omulimu baŋŋamba lwa abayiga obuyizi nti kukola finishing nga talina bukugu bajja kusobola okuba nga bakuwa emirimu. Kakati nkuzigidde tonkubira kumpa ssente noonyeza famire ye obulungi bw'enaabeera oli neebaza n'omukutu mutuwagidde akaseera nga tubawagira kakati ke kaseera Stone Roofing ebatuyambeko ebatuweera emirimu. Kale genda ku Stone Roofing and Construction Company bebere nga bakuwa omulimu mbagirawo. Omulembe tuli mu mujeemu bagugubye tebakyatuwulira. Pawulo agambye bw'ogendanga mu Befeso gw'Omuyudaaya weeyise nga mu Efeso. Mpulira. Bw'ogenda mu Bagalatiya gw'Omuyudaaya weeyise nga Abagalatiya. Bw'ogenda mu Basuuli weeyise ng'Omusuuli. Olina mbuuza nti ekigendererwa ati balyoke bakusembeze. Kubanga bw'oba gwe kati nganzwa mu Isirayiri nganzwa mu Isirayiri nga obyogerera mu Bafirisuuti bajja kukutemula. Weeyise nga bo gye kiggweera asaze ensalo n'ayigira e Buganda kyaba baga nti oyo musajja wa Kabaka balyoke bakusembeze kyekiri bwe baga nti oli musajja wa Kabaka nodokkiza ki nange nali musajja wa Kabaka mazima nkutegedde bulungi. Kakati yaagi emabega eyo nga batematema ettaka lino ne mu kutandika oddigabanya nawulirako abakungu abantu obuntu abaweebwa ettaka eryabwe lyeririwa. Tulinawo abaali abagundivu mu biseera ebyo
ne bagamba nti nabo baaweebwa ettaka bali muwandikako nga lirye ebalimuwa nga lirye biseera ebyo kutandikira kunze jjajjange bamuwa sukwamalozi 8 yali musoloza wa musolo ekalagwe akoma okugusolozaayo mu mwaka 1889 ng'entalo z'eddiini zibaluse abaganda abasiraamu baddukidde ekijungute era bwe yatuusa omusolo ng'ategeeza ekitiibwa Katikkiro Kaggwa nti mukama wange omusolo gwa Ssaabasajja guugwo nakino andi abaganda nti ozze osanze baganda bo abasiraamu badduse bagenze ebunyolo tibali tugamba tukubatize tukwongere n'obwami n'agamba wekitiibwa gwe eddiini bwe zajja wasalawo kusoma Kingereza mpulira nze eddiini bwe zajja nasalawo kugenda kusoma Kiwadi mpulira obanga bagenze lwa buwadi bwa busiraamu nange ngenze n'abaka abasajja 30 abamuwerekeranga ne bagenda ekijungute mpulira okiraba nkulaba entalo ne baziwangula olutalo bwe luggwa mu 92 1892 so sikulu 1992 1892 waayita emyaka 8 tandika byape byensubira byatandika kufuluma mu mwaka 1913 ayibuzi yali sabe mukulu kale nno kiri nga teri ayingira namibwa ttaka namibwa kibanja abantu banalwanda boda babanje n'abalundi abali muno babeezaamu namundu kambuze aje mu kaseera ako nga waliwo akayana ate ng'avaawo n'okayana nani era okayanira ku nsonga z'ettaka abantu ate luli bamala okufuna ettaka ng'afunye ettaka yayenoonyeza abantu banalimira ku ttaka libamuweeko ku busuulu nga bw'afuna ettaka ate yasenza yabayita bajje kitegeeza nga tewali muntu yenna ayinza kukayana tabeerangawo nti bansenza haja engeri gy'okinyonnyodde pulira nga kiri organized kaakati olwo tusembera tujja tusembera haji kankuleete ku nkayana z'ettaka kubanga eyo yonna gye nkuyisizza noonya amagezi ga njawulo gannyonnyola nkayana ziriwo zivaawa mazima ddala olwo tuzze ebiseera ebyo amateeka agafuga ettaka gaali gatya nga wiigali mpulira era etteeka erisembayo eryogera kuwa ettaka n'ekibanja mwaka gwa 1928 era nga ligamba andi kugambye ettaka baali kubakuba mwaka gwa 1913 golowooza baali okuba Buganda sikwamalozi 19,000 nga ozikubira wiiki kyatwala akaseera akawanvu era lyagwekerereyo nga mu 36 bwegiti eyo mpulira kaakati gwe afunye ettaka gw'onoonya abasenzeebo kaakati ate awo obanga nannyini ttaka yaleeta abanaasengako ate olwo ate abalwana be baluwa bw'abasenzaako bawa busuulu n'ebujjo era eyo yali emaze okuteekebwa namuki ne mu ddagaano mu tteeka eryo 28 nkutegedde nti anaafunanga ekibanja n'amala awa busuulu bwe siringi 8 n'ekitundu ekibanja ekyo kijja kubanga kyalubeerera era nga kyansikirano mpulira okiwulira nsenzezza abantu gye najja ku kitange Haji Nadduli negamba nti kanka ka junior wali namukwaya ne famire ye wali mukkiriza okusenga nti tusenze munampango 8 n'ekitundu busuulu nti ye nti kale okubaawo kwammwe akuba tikitize eza busuulu n'ebujjo ng'azibawa ne kasitoba nga tovayoletinze etteeka eryo ekibanja kyo kiba kyalubeerera kwegamba ekitegeeza nti ekibanja n'ettaka senganga ensasuligano ebaddewo tekiriko akikwatako nsobola n'okisikiza omulala anti kugambe kyansikirano mazima gwe tolaba bajjajjaffe baziikanga abafu baabwe ku bibanja byabwe kituufu
walowudde kemabega erina bagamba nti tuzika mufu ku ttaka lyange bize mbala abayita abategeevu mpulira olwo byonna mbirabye tewaliwo nkaayana sina wenjirabaawo nsasudde busuulu wange ate nekugendamu n'akakulozi kano nti nannyini ttaka bw'anaayagalanga ekibanja kya kankaka musajja we ng'alina kyayagala okukolerawo anaakolanga bino okukigula by cash B okuwanyisa ne mukama we n'amuwa ekibanja kye ekyawa ekyegindi ofuna kiri ekibadde ekyo ekya mukama we nekifuuka ekikye ekibadde ekikye gavumenti nannyini ttaka n'akyezza mpulira yempanyiza engulana ya mirundi emeka ebiri mpulira bagiyita nkaayana eyo waliwo enteekateeka newankubadde wansenza era bano bonna nsasudde busuulu bali ku makweka nsaamu ku lwakwagala kubba Buganda be banyigiriza Buganda leegaana okugwawo kakati kwekwe bagati kano kenkugambye Abaganda toyinza kubawangula nga bakyalina ettaka bwajja kati kapoloti nga kano ewaabwe eggwanga ttaka lyabwe ngeri gye lirya bbeeyi ng'agamba nti wano nti biliyoni emu n'ekino n'omuwa biliyoni n'agenda atandika okukola bizinensi oti basuula ddi kyobudolaba ng'ayagala kujja kikaka atubbira eyo wali tewaliwo bwe babanga bakuŋŋaanya njagala mayanja ne n'abakooba atuleesera emisango myaka gyana n'ataano egy'abantu abadde bagoba ku bibanja egy'ettaka egyali tegiggwa mukwana n'ataano tandikirawo kubanga ettaka bajja bakubanga basembera eno engulu naye atulage bebaluwa era mu kooti gyaliyo bizitya ate obwo obulyaza amaanyi bw'ettaka bwasanganga ku misango nga bw'abaami n'abaami abayagalanga okucupula eri abannaabwe so si kugoba basenze tekyaliwo okusengula musenze anti byenjagala gye misango agitu kitange yali mulamuzi nalibadde sibitakusibiraba walibadde wawulira dda naye kitawo yalamula emirango kisango gy'ettaka kikulu yabimpa ate nze mujana nali nekalawo bantu nze banzaalanamu ebiri mpulira kugamba tewabigendera wantu wonna wajja ku soosi ew'omulamuzi mpulira nkutegedde yaji obwannannyini mbulabye aji kimalira okubuuza njawulire obusuulu n'envujjo envujjo n'obusuulu kati envujjo ejjibwa ku ekyo kyoba okoze ekyo ekiyita mu lujja olimye kasooli bijanjalo muwemba soya twamuyitagawo nekifudu kakati esoya omuddugavu yali nnyo mmere y'abayindi bagiyitanga kifufudo mpulira tubaga nti bagiyita kifudu omuganda yali taggwayo kutegedde yayi kakati ekyo ng'ate kuliko ekipimo kyowa mukabaawo nga twandiguyise mwaka gwa mmere nkutegedde bulungi yayi kwegamba bwe nkigeraageranya n'okukitegeera kwa .com nagula essimu yange nengula ne data wange ye OTT envujjo ye OTT gwempaayo wa gavumenti nsobola okukozesa essimu yange obulungi kale OTT wettaka ebiseera ebyo envujjo busuulu wakinnyonnyodde bulungi nekitegeerekeka haji kankuleetere eddala tusembere wano ebyo byonna bizze haji ebintu bino obitegeera ani abba ettaka ekibba ttaka kino n'okukaaya n'okubba ettaka awo katugendewo katono ndowooza naategeera ani abba ettaka ndyoke nkutwala ate mu gavumenti gyetandisa okufuna olukujjukujju olulitwala aja ani abba ettaka beba abakwasibwa obuyinza obukulembera eggwanga lino n'okugabana obuvunaanyizibwa obw'ebitongole ebyenjawulo batandikira mu bitongole kaakati bagenze okuva mu bitongole nsaba okanziriremu ababba ettaka be bano be tukwasizza obuvunaanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda
ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awo wesitegedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka lino lyani ono alirudda wa lino lyabaki lino lyaka ne balinoonya ne balirinda nga tebalina kugobalira bakaali kayandira ne batandika oddikubako ebyapa kaakati ŋŋenda mbuuza nti owayi gwotuula ku kyapa kyange kino kyanjajjange bakikuba 120 gwate gwe ono gwe ani naafa 24 gwe kaakati ani akolera transfer wano mugyenkaaga mugyensanvu kati awo Haji nkutegedde ofiisi zino mwe muvudde obunyazi bw'ettaka kakati ne bujja ne wajjawo ekintu kyempulira kifuuse ensonga abasenze kisisawula mpulira ebigambo nga bisatu Haji ojja kunyamba obyawule sikwota oba baye musenze ne tuwulira sikwota ne tuwulira ow'ekibanja n'ow'ettaka direct translation y'oluzungu mu Uganda mulimu soil owner ne land owner ow'ekibanja n'ow'ettaka bye biki Haji ow'ekibanja aba talina kyapa kya kibanja ekyo ekyalibadde ng'ekyapa kye ye tikiti ye eya busuulu emukakasa nti awo wawe nkutegedde nannyini ttaka aba n'ekyapa ky'ettaka eryo era nga kiraga n'ensalo z'ettaka eddala eryabo be baliraanaganye mpulira ettaka lyagundi lisimba ku lyagundi eryagundi lisimba ku lyagundi awo bateeka okuba nga balina ebyapa kati Haji waliyo ne lino ettaka ery'ennaku zino ery'esiteeti ti omuntu agula olusozi Lulamba buli omu n'amuwa ekyapa ebyo byapa yagula ttaka kugwaba aliguzeeko mpulira nyinza okuba kati nga tisukamalu zange 5 zennyina nempita property master ekirungi ate okuwanga tekuli bantu nengula property master najja n'akigula ye n'amanya nti buli poloti eteeka okuba 5 ku 10 mpulira n'aleeta ba physical planners ne bateekateeka ekibuga ekyo nga bwe kinaafaanana oba estate eyo nga bw'eneebeera ne bateekamu enguudo oziraba ne bayita surveyor surveyor yakola ebyo n'akuba ebyapa ebyo kinene ploti namba gundi ne gundi etunudde ku luguudo gundi ploti gundi ne gundi zitunudde ku luguudo gundi ploti gundi ne gundi zitunudde ku luguudo gundi n'ayisamu amasannyalaze n'amazzi mpulira nkutegedde bulungi kakati okinnyonnyodde bulungi kwanze mbadde mpulira ekyapa ekyapa kinene ate waliwo bino ebyapa batemyemu esiteeti akoleseyo akalala ka sikwota oyo bamuyita mu sitami ye yajja nga talina amuwadde ng'eyajjawo atya ati ye yamanyi yava buveeri kakati oli wano oyina ettaka lye Masaka oyina ettaka lye Bugerere ka omu ku otumanyi n'agenda atandikiza mpolampola ng'alima kuki ku ttaka lyo era nemubuuza nti ettaka lyange naye ayakuguza ekibanja kino yaani kubanga mu bibanja ebyo baabigabanga naye nga bitundwa butundwa mpulira oli bwamala okukigula ibaga nti yereetawo eresi n'asitamawo mpulira be basikoota abo nabo mbategedde waliwo obwetaavu bwonna Haji obwa gavumenti okweddiza ettaka olina woolaba obwetaavu bwonna obwabali mu buyinza okubanga be bafuga ettaka kaakati abali mu buyinza mu kifo ky'okulongoosa ate be batuyise emabega ne basindika baganda baabwe nga bw'obalaba poliisi nejja n'amagye ne gawamba ettaka ly'abantu n'olaba omukazi wa myaka 80 wazaalirwa ettaka lya kitaawe ate ono yagamba nti bakinguza n'omugati yakuguza yafedda yakuguza ebyo babireeta eno okubireeta eno babireeseyo okugamba abantu bamanye nti ettaka bbi naye nga bano bebasomesa fo tubasinga okutegeera ebintu ebyo mpulira gwe gavumenti Museveni n'agamba nti yalemererwa okufufugaza poliisi eyo obutalumba namba ntende ngambye tebaayitayo bamukwate bakakwata bameka mpulira eno ebigambo byo bayakava ku lediyo ate ne baleeta ebirala ng'atwala abasirikale be bagira ki be bakoona ebintu mpulira
Muntegeerayo. Bino endeke olirima kugamba nti basengola abantu olw'empaka. Eyo pulaani ya gavumenti. Pulaani ya Museveni. Mpulira. Kogirabira ki? Museveni mumanyi. Toyinza kukola kigootanya gavumenti enaakulekayo. Mpulira. Abasirikale bakwata enkya n'eggulu. Ne bagoba bali. Ne bakuba bano. Ne batema ebisuku. Museveni gw'omanyi. Bw'aba waliwo ekiyimiridde mu buyinza bwe. It is quite impossible. Akijjawo mangu. So bw'olaba kubanga abamanyi teyo entolokeze. Mpulira. Ekyo twakisoma ddamu nga tulina mu nsiko. Nti bannansi ye gavumenti. Be bakuvaamu ng'eyo gavumenti egenze. Gano amagye eyo bodyguard. Mpulira. N'ensiko weesigamidde. Mpulira. N'okkiriza n'olabayo. Era ame kamanda wa polisi. Tumuyita gundi. Ekigambo kizere IGP. N'asulayo nga ebyo biremedde ng'awadde ekiragiro. Tasulayo. DPC w'ekitundu n'asulayo ng'alemeddwa ekiragiro. Mpulira. Gutulaba akulimba. Ako babadde baagala kakozesanga kazannyo ak'okukyayisa. Ne bannansi bagoberere. Gavumenti etwala ettaka tujja okuba n'obuvunaanyizibwa kubanga gavumenti gw'ogimanyi ekigireeta. Ekigiryagaza okimanyi. Igulu lwaki omala gamankuukira ku ekyo. Mpulira. Gavumenti kyokka ate kyewunyisa ki gavumenti ekigambo kijja ne kibuzaabuzaabo gavumenti baba bantu yeggwe nange kitegeeza olukujjukujju lw'okutwala ettaka luli mu bantu abatono gamba diri mu abo in whom the authority lies. Obuyinza ababukutte kati abo baagala okutwala ettaka nkutegedde bulungi era ngenda kuleeta ekibuuzo ku ekyo ekimu. Aji lwaki gavumenti eyagala kutwala ttaka lya Buganda? Kaakati njagala nkubuulire amasomero galaba mu Kampala omwo galaba amalungi zaakedi ennene ennungi onfuna nziraba bavudde wabo gye bavudde babizimbye wano. Lwaki wano Buganda eri marketable. Polida era bogula ploti ya wano bogigula eggulu bogigula Kasese nedda sebo byawukana kiki which brings the variations ezo enjawukana mu miwendo enkula y'ensi enkozesa yabyo era wano kino kiba kiri automatically buli kimu bakireeta wano. Mpulira kaakati bw'akwatiddwa amadunga ago yandyagadde okulaba nga Buganda yonna agezza maddu naye nga onyaga eggwanga ly'abanno mu ngeri ng'eyo. Tojjukirako wano emabega bwe twakulunsana ne Honorable Betty Kamya ng'akyali akulambira Kampala tulwomwe. Mpulira bamuyitamu nga tebaagala kukomyawo okuteesa kino ng'Abaganda bakyaleekaana. Ekibuga kyaffe Mengo tebakizzanga. Mengo municipality batwebungulula bwebunguluzi era otunuulira okulaba olaba n'obubuga obulala bubawadde city nga toyinza waliwo ekibuga ekitalina na edukwota weyinza kutuula naye nga kyo bakiwa city status naye essaza lya Busiro mwe muli ekitebe kya Wakiso teebereza okuva ku ttaano wano kuki ku ttaano wano e Kawempe eggombola y'e Kawempe we yali ekoma ng'ate neddako emabega ye Nabweru naye okuva awo batundira emmere ennyo okudde nojja odda paka Matugga oyo yonna Nansana municipality kituufu ndaba n'obupande asenga nnyo bulabira ku beesimbyeyo naye ngeraageranyiza ekyo ondage ku butawuni obwo bulala bwe bagenze bawa city status municipality obusinga ekyo obwenkana n'ekyo
tunulya Nansana yeka w'omujja wali ku Lubigi n'ojja omutuuse wa Kiso ita mu Yesu amala Kayunga gwe wa Kiso mu town awo wonna oyo Nansana na Luvule eryo lengera Kibuga ayo si city municipality nengere matuga wawa kale obukumpanya ali bigabi ebyo ani ateekateeke ati kaseba atulinnyako ekigere kakati gwe gufuusa omulyo mpulira kakati bwotululira ekibuga kikigenda okujja omanye bakyaba n'atunda poloti Baganda so si gavumenti gwe ekibuga bwe kisembera ttaka lyange nga njanditematemamu kubanga bagamba nti ekibuga bwe kiyingira mu kibanja kyo mu ttaka lyo kkiriza automatically nti kati obuyinza obugenda odulabirira ettaka eryo bugenda kutambulira ku principles za city oba za town council mpulira onfuna kaakati Kampala Squamaros 12 eziri mu ndagaano y'olwenda bezigwako tolaba nti kakati bagenda bamenya buli kazimba akakadde we kali nzibale giyita nkulaakulana gyengamba anti eggwawo bonogyongerayo emyaka 2 eranga mu Kampala omukyala wamu poloti obuzimbamu kizibu bujja kubanga ekibuga kikuze naye bafuluma ebweru ekibuga kiba kyani kyaffe mpulira kyaba ayagala akunyageko ettaka alyezze ekitegeeza ne bonooba ozimba Gombe ye yajja okukuguza ekibuga ekyo obusibunyazi wona azimba wonna olyansanyukira wano bw'oba otega emmesa akatwa ogamba omukyala nterekerayo essavu ly'emmesa yange nga omukwano gwe gukuyitiridde n'emmesa eyo omukwano gwe gukuyitiridde n'emmese okikumisa abaana essavu lyo oliterekera emmese si mukwano kakati nawano kyebatadde ku ddobo era ebibanja okugaburira abantu ku bibanja w'olina obuyinza lwaki tetukulaba obikola goba bantu ku bibanja yani abagoba ani abagoba that's a question bw'obanga ekitongole kyonna nga abapoliisi balemereddwa goba mpulira abakulembeze b'ebitongole by'ebibuga goba mpulira abaami ab'emitendera egitali gimu giraki bajjemu balemereddwa tebakyasobola naye poliisi yemu gyogamba tewali tekyali nolaba inanga bojja mu maaso awo ngakweba era katenga etteeka tebyasengula munne bombuze nti nanga lwaki olimba bakulimbisa ninanga oli looya mulamba bayogera batyo statement ze kenyini nga nasola ziwaako ng'obujulizi mu mulimu ogwo gwe yasoma nkuwulira kale nno buno okibba ttaka akatwa kabatadde ku ssabu kakomya kusengula abantu mu bibanja gwe naawe kakusikirize kyejagala okutunulako ekituufu abantu basengulwa mu bibanja Museveni tolooza nti anyigiriziddwa okuba nti wanayinki akaaba nnyo kakati mwe kaali bajjeko yali kulembere onookaaba otya nga ye kyayagala kikiri ayagala kukaabako kwe kuba kumuyamba okufuna kiri buli lwenkaaba afaayo kunsirisa agamba mwana akaaba omwana akaaba ettaka leetu mulize mugabo tasirisa akaaba ayagala miranga kati ayagala miranga bwemukaaba ennyo afune waayitira okinnyonnyodde tekibadde mu ntegeera yange eyo nze badde ndowooza tiafuddeyo nnyo ku miranga ayagala gisirike ekyo gimuko mukolekaana n'okubalaga munyiige mu byalo gye muli nga mulaba ku TV kakodyo kakugamba kasikirize n'abamemba ba palamenti abaneewaayo okuba ebisassalala babakuba ebiyiso boogera oluzungu olw'eddakiika 2 mpulira mayiro yeriwa haaji mayiro landi yeriwa kyekifo ettaka lye wannannyini obwenkomeredde ekibotaliiko akwatako nga wenjagalidde wentundira wenjagalidde wenkola ki siweeka mateeka nyina n'obwannannyini bw'ekyapa mayiro landi kati ate erina obwannannyini yereetedde gavumenti ekizibu kuba mpulira tennaba kigireetera mwaka w'1961 nali nkyasomera
Butambala nga wakyaliwo Maulidi yaffe yalinga y'amaanyi nnyo emmende ewa Ssekabaka Kalema naye navuga akagaali ne taata tujja tuyitirawo e Namayumba tuguka emmende nga ngenda kubaawo ku Maulidi nze nvuga akagaali ndaga e Butambala naye addeyo e Bulemeezi mpulira naye ku Maulidi ekutwasangako omuvubuka omuseeka muto yali wa myaka nga 3 naye yagamba nti nze nasoma elimu siyaasa tinasomera byabufuzi nga gwaga nti yasoma political science era ekigambo ekyo siyaasa kya Luwarabu kyekyayingira ne mu Luswayiri mpulira kyekyo ekipindi kya siyaasa ng'avuga nti kino eno lensoni ya byabufuzi mpulira naye bye yayimirira okubuulira yagamba nti nkyabuusabuusa mu mutima gwange nti mu ggwanga muno mulibaamu omuntu aligenda mu muliro n'omuga nti lwaki nti abantu bonna basaba okufiirawo olw'obulemu bali mu maaso mpulira naye wano n'okebenkya n'osimba olusuku ng'ojja ddolirako emyaka 5 n'osimba muwogo kubanga luli teyalinga wangungala emyaka 5 oli ku muwogo olya olwo ate ekikkezesa okusaba Katonda kiki mpulira ofuna nkufuna n'olwekyo nno nga Mukama Katonda ampadde omukisa okulembera eggwanga lino mu ddakiika 5 ezisooka nsooka kunoonya amagezi gananyaga nsi eno nsubira ontegedde ddakiika 5 ezisooka sooka kunoonya sikuteesa naalikulaakulanya ntya naakulaakulanya ntya abantu naye kusooka kunoonya ettaka lino ndibba ntya mangu ago yaliwo omwaka gwa 61 Sheikh oyo nga yasoma muna elimu siyaasa ow'ebyobufuzi mpulira kaakati nabano nno bwe bazze tebazze kutunuulira tulaba nti abantu bakulu bannaffe tuli mu kinywa ekimu tugenda kutambula tutya yasooka kunoonya kyabaganda ettaka ndibanyagako ntya mayiro obwannannyini kyenkyebuuza mu bwongo ate bwe buleetera omuntu okugamba nti bwe buvuddeko obuzibu nzira kugambira edda mwana wange ekyo tokiddamu kibuuza mulundi mulala mpulira abali ku bukulembeze nga Museveni ne gurupu ye bwe bajja be bali mu kutawaanya obwongo bwaffe n'omukwano gwaffe n'okwegatta kwaffe n'okwagalagana kwaffe byonna mwe twayita okuleeta gavumenti eno mu buyinza bagoba ki bagoba kugenda kutwala nsi yaffe nkutegedde kikko kibaagala bagigerengetanyizza batte Buganda mu ngeri emu ABCD nali wano ne mbanyonnyola abaliwo nga gotoliwo nti mu kunoonya amagezi aganaamenya Buganda bagayisiza mu njatika nnyingi okusobola okutula ebitundu ebyo bitwalira nti birina ennimi ez'obuwangwa abatwegattako gamba waliwo Abamooli bali eno wamu eno nga ogenda ettoolo mu kitundu mu ssaza liri Mubende babayite Basaabamooli naye bamulonde nebajja e Bunnakasongola waliyo omutaka waayo bamuyitanga Namuyonjo ne bateekawo omupya bamuyita Saabaluuli bagamba nti muyinza okwesalako ku Buganda mpulira ne bagenda e Bugerere ono ow'Ebuluuli bamuyitanga Nyangoma ow'Ebugerere ono Nyangoma oli Namuyonjo ne bagenda e Buvuma bagigambe nti Buvuma lwaki toba ku Buganda muteekewo Saabavuma mpulira nabiwulirako ebyo webale nnyo ne bavaawo ne bagenda e Ssese Saabasese babagamba nti bw'oba onoonya ntandikwa ya Buganda byonna emikolo giva wano Ssese kakati ate fe tuveeko wate otulagawo nga n'abeeri babino neeno mpulira okonna konna ne bitijja
era kubanga balagira era Ssaabakabaka ajja kumala kuwandiika bbaluwa awandikire Ssaabaluli awandikire Ssaabanyala namuwulira yafuuka ensonga lwaki bakumezesa ebyoya ebitajja kukubuusa mitala 3 mpulira ebyo bijja kukola ku mulembe Museveni era lwaligenda lwe birigira ki nga bisaanyeewo mpulira Ali Museveni ayinza okuleka omusika amufaanana omusika sebo ayinza okuleka omusika amufaanana n'atukulubula emyaka emirala 4 ebidawo tebyenkanankana mazima n'enkajumbe temala nyumba Katonda ono Museveni si yalonda abakulembeze Katonda yabalonda kakatolooza nti twagoba Obote yaleeta Museveni yamulonda kulwaki ukola ekyo yobumuleeta ayinza obutakwenkana mpulira n'ensi yokka okumutiikuka ne banne bonna baali nabeeri gwobukyatunulira abo balabanga abalaba abali eno neze abalaba embalaba abali ku mwana w'omusajja bali eri abamuli obubi ate nze ngenda kaana namuhoozi ngenda kubeera wa militale naye abeegala ekifo kiri naye abamulaba omwana nga baba bayisizaamu olugaayo ye bajja bamukuza ku sipiidi betwalwana nabo ntiba nabo mu nsiko n'olwaliro bagenda kufiira ku bwa kopolo abakiraba bali muli mwennyini be bayinza n'okulaba engeri omwana ono gyatatuuka ku birooto bye mpulira haji kutegedde ensonga eno nze nengitegeera bulungi kankinalowinge nkitwale ku Sam Mayanja Dokita Sam Mayanja minisita omuto state minister w'ebyettaka yakola ebisuubizo bino wammanga ng'alayira titatiisibwa kubanga mu mawulire nagasoma kigambo ku kigambo bamugamba nti naye ebintu ebyo Sam Mayanja byogamba kuba ye yasuubiza ebisuubizo nnaku z'ekikumi ezisooka mu bwa minisita agenda kuba ajjewe okugoba abantu mu ttaka tekijja kuddamu kyokubiri buli muntu agenda mufunira ekyapa buli ayina ettaka ye kyagoba kwe kufuna ekyapa yeebaza nnyo mukamaawo okubeera nga yamulonda kuba ye muntu omutuufu naye yali amubuuza ebibuuzo yali tekiniko amugana naye ebintu ebyo byonna bajje babisuubiza lwaki bali tebasobola bituukako tolowooza nti amaanyi ga Buganda geerina gajja naawe okulembesa naga ye tamanyi Buganda teriiwo just myth yakiyita myth mu luzungu ebyo just byakusumbuusa nakusambala okugamba nti Buganda weeri eriwa mu mateeka Sam Mayanja ono ebigambo bye bikakasa ti ye solution ku kigambo kino era mu nnaku 10 ajja kuba wadde gavumenti obuyinza ku ttaka Haji Sam Mayanja alabika ali determined era ebintu bino byonna kwekyo yeetaaga Obote nga akyaliwo nga ne muto we David Oito Jok waali yagaa nti amagye ago gonna gezitugenda zisusindika agalemereddwayo Museveni nga gamulemesezza nze kuno nze nja kugenda neekettere akolereke alyoka aveeyo adde wano mu Commander Post aduumire naye nga last offensive etegenda kuleka Museveni mu nsiko tugenda kumugjayo egenda yerekingire akomawo akomandinge era olunaku olwo helicopter zaali 3 ng'emu ebuuka eno saidi y'ebululi waggulu ng'endala eva ewa Mukasa Muluuli ng'endala eva Masindi nga zisala ziti naye nga kyezinoonya kwe kunoonya weetuli era nga batulaba ne ziyita ddala ku miti emiwanvu ng'owuliranga n'embuyaga efuuwa naye muzeeyi yagamba temubaako n'emuje mukuba mpulira bwe baba bakomekkereza nga bava ehoyima zajja zasimba layini eva emabega eyakabutaala eyo makati teyakabutaala tebali agiraba nekulembedde eyakabuki kakati amadoboozi bwe gakubira awo nesomoka nekka ewagundi akatw akaalaako kandemukukwata muntu bwekka ne bebrifinga bwe babrifinze naleka nga abalesa abalaatinze ali nnyonnyodde ye Kampala enkeera awe order
ebintu bitandike emizinga gitukubenga givuye Buluuli gitukubenga givuye Kiboga gitukubenga givuye Matuvu Masindi tunaddukira ludda waati mpulira batukwate nga byannyanja biweddeko mazzi mpulira naye ogenda okukakkana bamazaawe egenda kuwera ssaawa emu helikopita ebuuka bakuba ekikompola oba bomu yeyabikiramu enyonyi ku ttaka era yoyita ogyoko baziikavu na medula ze ezitaaseera mpulira ofuna nkufuna kale ekyenkugambye oyo ye Mayanja naye yeewaasiira naye nyemunyonyola n'akusinga amaanyi okusinga ku ekyo yeewaasiira naye teyatojja mu nsiko yalambula n'abazingako n'atuzingako buli nsonda batwala vvu kaakati naawe nno weewaasiire kubanga goma Mayanja omupangise mpulira ojje olabe fe twesinga Katonda yatuwa ensi yaffe sijjukirako Katonda we yakuba meeting n'atubanja tumuwe obusuulu ku nsi gye yatuwa singa kagituwa yagitubanja twaligambye nti ekyannyini kyo kiwe nnyini kyo owookubiri gwe nnyinza okukulaga nga Italy emaze okuwamba Ethiopia ku Ssematalo owookubiri olubeerera oyo wakubiri 395 ng'eggye lya Italy limaze okuwamba ekibuga Mogadishu ne Emperor Haile Selassie addusa agenze e Bulaaya General Romero yali mubuka wa myaka 21 ekitegeeza nti yali mutabaazi okukamala mpulira era yagamba nti kaakati tumaze okutuuka wano naye ekyenkya tukirya Nairobi ate nga kati pulezidenti wa Italy bamuyitanga Mussolini abayimbi ne bamugjamu oluyimba kubanga amaze okukigamba ti guno omulembe Mussolini baguwanye omulembe okubeera Omussolini era tutambula tusolina mpulira era bagamba nti Bungereza asolooza amagye naye Germany yali wangula mpulira kaakati Mussolini General Romero teyasobola kulinnya ku njegoyego za kibuga Nairobi mpulira kaakati noono bwakangaza bwatyo ng'okangaliza ku bibbe fe tujja kumukoyoolera misambo gyaffe egya Buganda egyaleeta Museveni nga tuwalampa ensozi zaagyo nga naffe bwe tugigamba kyabange mulabe muzzukulu wo gwe twaleeta wano yatwala ebintu by'abazzukulu mpulira tukulabe gwe Mayanja gy'onoosigala amaanyi ago mukyagalina agi waliko ayakukubirako naga nti gagenda ndaba ennaku zino galinga aganafuye buli azirika gwobika edda ssebo abaana natuuka kubika so tikiri nti buli alwala yafa mazima n'atakugambyeko nti omutwe gunnuma omulaba bulabi ng'asirise waliwo ab'ekikutuku n'akutuka n'agwe nga talaalise nze abo batunuulira Katonda gwe ndensiga yekka olina obugumu mu Katonda kyekyo eyatuwa eggwanga Buganda ati Qur'an etugambye nti Mukama Katonda ali wamu n'abo abalyazaamaanyizibwa amiina sife baffe fe baana atandikira kalimbe kizibu Mukama Katonda oyo atalya nguzi bw'aba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mu kitabo ekitukuvu kale abalyazaamanyizibwa ali wamu naffe naye nagamba nti leka alyazaamaanye mute nabbe naye bw'alikowo okunyaga awo batandikira naye okumunyaga babitwale ekirungi tewaliwo kigaali kijja kulugusa byalo byaffe tubisange nti nekyoli biyisewo bigenze mu South Sudan anti agi tuyinza okusigala ku ttaka naye nga tuli basireevu anti kyekugamba baffe tukolerera abaalitwala Rhodesia ne North Rhodesia ne South Rhodesia
ezavaamu Malawi, Zimbabwe, Zambia be baazitwala tebwakeera enkyala ezikomawo kati tebiri mu mikono gy'abannanyinizo. Bannanyinizo be bazirina. Yes. Gwe ne bw'obitwala. Etteeka lino olwodde kati lireetebwa mu paalamenti agi nti liteesebweko ku mayiro. Agi kyetaagisa okuteesa ebintu bino mu paalamenti. Ate ekyobubbi bakiteesaako. Kyengamba batabani bange bano bamemba ba paalamenti nti mwajja mu kikemo temwalwanagana piribiri batulonde baba balonze. Kadi mugenze omunyago gw'obubbi obusembayo okuba obw'okuntikko guugwo gutuuse mutubuulire mu 2026 bumuliddira titwabakuuma nnyo tetukuuma obwannannyini bwaffe. Omukadde yakuwa akalulu n'akootakoota n'akusimbira layini ate awulire nti gwe wateeka etteeka erigaba ettaka lye mu baatamanyi. Ye Museveni mu kutaasa bw'abadde ayagala kutaasa abaana b'abantu ayise buyisa Ddikuli nga y'Amiini nti ettaka ndiggyewo. Tateesa bw'aba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole Ddikuli kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasiza lumu ttaka nditutte. Museveni ndagidde ba paalamenti mujja kuba balamu. Lwaki akiyisa eno? Lwaki akiyisa mu mmwe? Ye yeeyambula obunyazi bwe n'abubambika. Mpulira tasobola nga mu ekyo mulimu kye tuyita Buganda etetoolwako. Ebintu byonna bye twakola mu ndagaano y'olwenda n'eddaka 5.5 eyo Buganda si Uganda. Bwe twatuteesa ku ndagaano y'olwenda ab'Ebunyoro baalimu, ab'Ekyoli baali tebaliyo eri naye baalimu, ab'Ebusoga baalimu. Nedda ssebo endagaano yakolebwa na baani? Olwo ntegedde ekigambo Buganda etatoolwako. Etatoolwako. Ngize bingi n'olwaleero gize ekigambo Buganda etatoolwako. Endagaano twabazikolera watandika bannayuganda bwe batandikira obukulembeze bwabwe kyekigambo kituyita Uganda kibeerewo. Ye endagaano y'1962 ye ssemateeka oyo. Mpulira olwo ojja kulaba abaavu egindi bwe tugenda okukolaganira awamu nabo nga bagattibwa tolabanga n'onomuzzi. Mpulira olwo yatandika okubeera muffe mu 62 mazima. Era bwe tuba tugenda kusalawo musango gwaba mu kkooti ya nsi yonna tuwaaba nga tutandikira okuva ku 1894 paka 62. Bino ebikoleddwa ebyo byabano abaatuzinda. Mpulira abajja obuzzi abazzi balina entandikwa gye baali. Gwe genda wali ku paalamenti kaakati ekitebe kya Kampala KCCA ye yali legiko olwali olukiiko olukulu olwa Uganda. Wenda bakesisa wali akantu akayitamu representing ekibuga kyekibuga awo ye yali legiko we yali etula atandika 1985. Kyoyagala okuntegeeza nti ne Buganda yatandika 1985. Yaliwo emyaka nga 8 emabega. Webale nnyo mingi nnyo. Kaakati nno mu kino ekyo kino ekyajja nga bateesa mwebali ebiri eri Museveni tagwanye kugenda kudda mabega. Tovuga tteeka nga ate olizza nnyuma. Mpulira bagamba ti amateeka ago agateekebwa edda tegaali feya tegaali mu bwenkanya mu nsomesa y'ekiyigirize oba mu njogera y'ekinyazi. Mu ntegeera yaabwe ey'emirembe simanyi yakiyigiriza oba yakinyazi. Mala kuddayo kigireki etteeka terino nayo. Mpulira tolisindika mabega ligenda forward. Tujja tuve ebyo byonna bye wasanga mu ndagaano y'olwenda oyo Buganda. Mpulira kyemugasaako ye ng'ow'enkole yalaga ensalo za Buganda we zikoma n'okwawula nkole. Mpulira
kyenkugasaako ng'ow'ebunyolo yalaga ensalo za Buganda we ziyita ne bunyolo. Mpulira. Kyenkusagaako ng'ekyo yasala North eya Kyolineerango we zaali ziyita kubanga ekyajja 1912. Mpulira. West Nile ne Madi zajja 1914 era ne bagiraga gotolaba Madi eri ku ludde esalagana na Kyoli ate nga West Nile eri bugwajuba wakiira. Mpulira. Mu mwaka 1926 Karamojja ne bajja kwaganya ne Turukana. Wejja ne tugiraga Karamojja weeri. Mpulira. Teso Bugisu Sebei Tororo kusaba nyairi ku nsozi waggulu yonna bajja 93. Mpulira. Uganda egenda okutwegattako wano mu 62 esajja kulenga eggwanga. Yegatta ku Uganda yegatta ku yegatta ku ndagaano zaffe eza Buganda. Ndagalo bazisanga nkole kakati ate gwe oddamu ozinyegekereza ayagala kutandika foundation y'okuzimba ennyumba. Aji omutima gw'obunyazi buno guvaawa ate guba gwa buntu nti gwabuzaalibwa buntu. Mpulira. Omwana bw'atera okuba omuto ne mukulu bw'atyo bw'abeera Bayibuli bw'etugamba si byange. Ng'omwana nga n'ekitaawe oluusi oba ofaana n'omusaayi mwewava naye nti omusaayi gw'ekinyazi guno gutusobedde kubanga endagaano zonna tisobola kugamba nti nze owaleero nze mugeze ennyo okusinga abaateeka enteekateeka yonna gy'onnyonnyodde nzije ŋŋambe etteeka terimala. Haji nzija ku kibuuzo ekinaddirira ekisembayo. Haji mbuuza waliwo obwetaavu bw'etteeka ly'ettaka mu Uganda? Tebuliwo. Ate etteeka tuyinza odditeekawo nga tukayita akawaayiro akagamba kino na kino tukyongeremu naye bano tebaleeta tteeka lyakulongoosa kujjawo kukomya nkola ya mayiro. Waliwo obwetaavu bw'etteeka ekikange ekyo ndowooza bwe naaliga otempalinga n'obugagga bw'abantu kaakati sooka otunuulire sebanakuba ekiina banks zonna zijjudde ebyapa bya ttaka by'abantu. Mpulira. Bw'onoobijjayo banaasooka kusasula banka oba gwogenda obbisasulayo amabanja gabasonyiibwe ebyapa obitwale. Mpulira. Poliisi amagye ebitebe bitudde ku ttaka eri byonna byayagala byonna biva naye aji kyembuuza kakati oluvannyuma lw'ettaka lino okuba erya gavumenti kyekiba kiddako kuba etteeka lyannemye okutegeera gavumenti bwe yeewa ettaka kanka kaŋŋenda ntya mu gavumenti newandiisa kugombolola eryange ndifuna ntya bwe njagala okugula gavumenti yenguza yebannannyini ate gavumenti bantu akakundi akati nikitegeeza mba ngenze gula ku ate olwo hayira kegenda kubeerayo kubanga bw'obanga egenda okuguza naye ejja kuwa ekyapa nga kiga nti kya myaka 5-6 okulaba ng'okulaakulanya ettaka bwe linaagaana nga tuli kujjako. Ate waliwo akantu kenaategeera nti kabeera ku kyapa nti Kabaka akwazisa ettaka akatandika mu ndagaano ya Lwenda ekitegeeza nti ettaka lyonna linesukwa amaloozi 19,000 ettaka lya Kabaka. ako ko tebakasoma kubanga kabeerako ku byapa nti Kabaka akwazisa ki n'ettaka ettaka kisobola okuba oba ku mirembe gy'obutono bagenda bakakyusakyusa ebipolomotinga Buganda baabijjako bagenda babikyusa. Mpulira. Ne babikisa abaana bano abato abaali badde bategeera ebintu ebyo obulungi nabo okusobola okwezimba nga bamanyi. Era kyobudde olaba walina kuwandiikidde akantu kano nga nkawandiikira bannange batuwuliziganya mazima era bwe tuli mu lutalo olw'obugubiri bw'okugaayibwanga
kigonya bikigaaya akasolo mpulira nga nganyi nga tekakyalina kyakugamba naye olwokuba bakatadde mu lubuto mpulira kaggwerawo ddala naye fe batajja kugayibwa kuteekebwa mu lubuto kino kyokufa oba waliwo ki kyokufa kwange bwe kulituuka nga ŋŋenda haji manyi omukyalo eyo twalinayo omusajja bamuyitanga nsigalira nga kibangibwa mugezi ng'alina essamba ly'ebikajjo naye waliwo ekyuma kiri ekigaaya ebikajjo nga bw'okateekayo kakajjo kattu nga kalina kukunkumuka supu ku lw'ekigendererwa ky'omugagga kyayagala ekyo kafuulamu akaloddo bw'okinnyonnyodde otuufu ndabye nga bagenda tugaayanga ekyuma ekigaaya ebikajjo nga kimwagalamu supu ate iyo supu akolemu ekinaamusanyula aja akagambo ako ke kaliwa kaakati mukano nina ke nawandiise wano nti kitalo kubanga kyennyamiza era kikuba ensonyi okulaba kikuba ensonyi okulaba nga muganda waffe mu kifo ky'okwebaza Buganda okukuuma bannaffe awamu ffe ng'Abaganda bonna amawanga agasazeewo Museveni si yagaleese naye tugakuumye okuva mu mwaka 1894 okutuuka 62 nga gy'emyaka 68 mu kifo ky'okutwebaza nti abayi nga bwakola foundation ennungi etukuŋŋaanye tuleetedde awamu akati asala kutukuba kaloldo ku mutwe mu myaka 68 so tubadde tusomeseganya mu kifo ky'okutwebaza basazeewo kututema mu bufiififi kutusaanyaawo omanyi mu abo baatutemye tutema mu bufiififi ye Mayanja ye Nabakooba twakulukusa emisaayi gyaffe emisaayi gy'abaana baffe bakitaffe bajjajjaffe ku lwakukuuma byaffe bino naye obanga muzeeyi bwatyo bwasazeewo ajjukire nga mu 1994 yayogera ku kigambo ekyo ng'agamba nti kale ffe tula tutuuse tugenda gabitaka omwana bamuyitanga Magala Nkubejja yali PC political commission maabuuza ekibuuzo mu lukiiko lwa bonna kyowa futukuba na futukuba emmundu naye ensasa eriro lyokuba likuwataka lyonogaba onoolijjawa mpulira n'avaako waya olukiiko bwe luggwa buli omu n'alaga ewuwe naye eyo kiro osanga 6 muzeeyi n'atumya Magala Nkubejja n'agamba nti kiwavudde onswaliza mbaana bwotyo kiki n'agamba kyabadde kyetaagisa ti oyagala ati tuve mu nsiko tugende tulwanire mu maaso g'abantu be twanunula twebaana kakireeta ensonyi mpulira ekyo kyansonyi nnyo okusinga kye nakuyisizaamu ekyo kintu kyangu kubanga kirimu ffe abatono abali wano naye gwe tolaba embeera eyo eriwo okeera enkya nti ate bazze era kimanyi nti mu lukiiko mu NRC ngenda kubeeramu kubanga ndi political commission abasirikale twabwa namba y'abamemba 4 ne bannansi ntubawa bamemba 6 ofuna kimanyi nti siyinza kubula muki mwana tulongoose ffe kitaffe yatulekera ettaka squamaros no ekazi 8 nga tuli abaana 12 tetutunda ate tetugaba gwe lyonoogaba olijja kuba ki mpulira ebintu ebyo tebyaleeta ensasagge kinabudde nkugamba muzeeyi bwe yalaba nga kiyinza okuyiwa olutalo Abaganda be batuddemu be balwana ye ate betuteekateeka okugabira ettaka lyabwe ye lyalowooza ajja n'eggwanga ppya nga boolaba Mozambique bwe yali be balwanyisa Mozambique ne bagiyingizamu obukomunisiti egenda okuva eyo
yagenda okujja nga si Mozambique eri yaliwo eno ndala Angola bwe zityo naye wano olwokuba twali tuwangadde n'obukulembeze bwaffe obwafuuka obwennono n'obuwangwa ng'ekitoyinza kumala tulabugamba nti omunajja n'ebibiri kuwangula nakutukyusa ne tukisuula era naleka nga alagidde tetebaddayo okwogera ku ttaka mu nkambi yonna bwakigezaako akwatibwe mpulira olaba bwokiraba nti si kyaleero bwe yali mu nsiko yali alowooza yagenda kujja na ggwanga pya agabenga bw'ayagala bwe mumala omumuwabula mu nsiko nti ffe tolina gy'ogenda ddijja ly'ogenda gaba nekisirikira eyo kyakoma ndabanga atakivaako ng'akikomezaawo kati oluvannyuma lw'emyaka Nawolovu yakwata etteeka lya Pawulo litya kibobeera Omwefeso bw'ogenda mu Efeso ng'ofuuka mu Efeso Nawolovu olutuuka ku mutinga guno ogwanga ogwa kiragala ng'omubiri aguteekako kala ya kiragala bw'agenda mu lusuku n'alinnya ku lusanja ng'akyusa kala ng'omubiri gufaanana n'essanja olwafuuse mu Galatiya kale no naye Nawolovu taba tafudde bufi akyusa ki mawala mpulira naye Balebbe kati agi nze nteekateeka okulowooza siraba kukirowooza buli naye nteekateeka okukirowoozaako ti bw'abanga yajja e Buganda n'asenga n'agulayo ne faamu Museveni gwe njogerako abantu ne bamwagala ku faamu ye ey'egindi n'ey'egindi bw'aba yatuuka ate teyafuuka mu Galatiya ng'agenze mu Bagalatiya kubanga enkola ya wano eya mayiro ey'obwannannyini naye yagirozaako n'afuuka nannyini ow'ettaka erimu wano simanyi oba limuluma okubanga yennyini lyo limuluma okukikakasa nti ettaka yaligula ku Baganda ttaka lya Kabaka ate ne Kabaka afuga akatundu bwe kati agabira ani n'olwekyo nnyina okusigala nga sseddume ezekka buna obuyinza bw'eggwanga bwange n'ebyobugagga byaffe tetukola bwe tutyo nateekawo ebinafu byange ku nsi ndyoke nsobozese nswaze nsonyiwaze ebyo ebyeyita eby'amaanyi amangi ajja kutunuulira Abaganda nti olw'okuba banafu kumbe kigambo kya Katonda ye aliwo lwakuba Abanyankole be baali ab'amaanyi simanyi ebinafu bye Katonda bye yateeka mu Buganda yabiteeka waaswaze abo abeeyita ab'amaanyi amangi gwatwale mpulira kutegedde aje naye nze mukubira omulanga nga mukulu we kimukadde waffe tusaasireko kuba kitaffe abaafa bamaama baffe abakazi baffe abaana baffe bakoddomi baffe bajjajjaffe bazzukulu baffe abaatomokera mu lusozi mu nsiko awo betaasobola kusimira ntaana kubaziika kubanga abaapaala bwe bati n'enjala gye baagwa ani yabaddirira mpulira naye emyoyo gy'abantu abo bwe gikukumukiramu gwe oyagala kwonona famire yo bannange bwetaavu bwa kika ki obwagala nga buli kabugaga kamwe naffe gye mwajja n'olwanira otuggyeko ebyaffe tusigale nga tuli momboze haramu mpulira tikisoboka mu kaseera kaffe akavannyuma njagala okutuusa okusiima kwange omubutongole eri mukulu wange eri mukadde waffe John Nagenda olw'ebirowoozo bye yawadde n'amagezi ge yawadde His Excellency President ku nkwata n'ennongoosa y'ettaka era yagambye obutalaga mwoyo mubi gwa bukyayi gwa bunyazi naawe olina ettaka lingi e Buganda ne Mwakole sooka naawe otwole ku ttaka eri oligabire ku bantu tuleke tutegeere obulumi bw'abantu nga bw'obutegeera naye nga sosi kubutegeera ng'osoose kutwala bintu by'abantu bannayuganda bannange omukulu oyo nga bwe mumulaba mukulu nnyo mu revolution yaffe
ye yakulembera baffe Saabataka mu mwaka gw'1985 nga tusemberedde okuvwa mu nsiko mu kasirikiriro ka Sizipaya akaaliwo wakati wa NRC, NRA ne ULRA ku Lutwa. Kale nno ye yawerekera baffe Ssaabasajja Kabaka era akyanzijukira mmanyi gwe nakwasa n'ebbaluwa eyeebaza Saabataka okujja mu ddwaniro nti oterezezza emyoyo gyaffe abantu babadde beebuuza baffe ali ludda wa wakakati ebibiina ebirwana bingi ne mu bbaluwa nakiteekamu ti oludda osalewo ojje wano tekyali abakakyasi n'akitunuza wano kubanga aba akuba gwe era yamuwerekera nga babwe bulemezi ne basala baaba mu Tiana basaze Buddu era pulezidenti kati ayita Sendawula Gerald Sendawula eyaliko minisita wa finance n'amugamba nti genda otegeeza abantu bo abataka bo nti mukama waabwe nze mulina era bagenda okujja okumulaba n'okumusisinkagana bonna nagenda waali bw'aba abuddemu ekigambo ekifaanaganako bwekiti saati kakasiza nti mukadde waffe His Excellency the President ayinza okibuusabuusa amaaso ng'asazeewo okukozesa maanyi ga kifuba. Yes. Obubaka obwo bw'aba abufunye bumukwateko abutegeere abuwulire Hajji njagala kusembayo na kino nga maliriza magezi kigotuwa tumalewo endooliito eno wabwe takwatwako bantu balina experience na kumanya kwanjawulo nga mmwe ffe tuyinza ogisambaalira mu leeta obuzibu magezi kyagenkizo Hajji gotaddewo okusobola okulanga ekintu kino amagezi gano Museveni alonda akakiiko katuule kasengejje ensonga ezo ezireeta obulemu mu ggwanga nga zesigama ku ttaka n'abalirina ayimuke awandiike ebbaluwa agiwandiikire Buganda ti njagala tutuule n'Emmenge eronde ebyayo bijje bikawuntalinga ekolaga naye nga talina kuyimukira mu byabugagga bw'abantu talina kuyimukira mu bugagga bwa ggwanga olwo abanga atumira okiraba nkiraba endooliito ezo tujja kufa tuzirekewo bazzukulu baffe bakwatagane ne bazzukulu bannaabo abali ebweru wa Buganda batiŋŋanire wano era oligenda okukeera enkya ng'Abanyankole bwe wayagala n'Abannalwanda bafune enkizo mu ggwanga muno tebaliimu nteeseganya wabeewo enteeseganya n'otuleetera abaana ngaabo kubanga nakakikome stupid Mungu sengako eggulu naku 10 nti ajja kuba abimaliriza eggwanga netulizimbidde ennaku 10 ye w'amaanyi asobola okudiderivalinga gye baali mugambye n'endooliito lazimala asooka akubira essimu ku Musa no ku Faraawo bwakozesa amaanyi amangi n'obugagga Katonda bwe yakuwa yakomekkereza afaanana atya Katonda ababeere mukyenjize mu ebyo Hajji ne Faraawo gw'osembye naye jjo nalaba omukolo gw'okutwala akakalapwa ka Faraawo kajja ewamu nga bakatwala walala kale nawulira nti yakolimirwa nga taaziikibwe mu nnyanja ne mu ttaka taabeereyo ali ku nsi naye nga yafadde paka ensiro erikomakkerezebwa Bafalaawo gye bali eyo neeyanziza nnyo Hajji ku lw'abannange abadde basoma n'abayigira ku vidiyo eno katuleete okwebaza okw'enjawulo ntukubiriza buli atamanyi weyambise vidiyo eno oyige era tubasuubiza ti ebibuuzo byammwe tunaabikuŋŋaanyanga mbikolemu omulamu wa puroguramu Hajji ngimuleetere Hajji ekintu kya mayiro kino n'anaddamu okukyogerako njamusaba naye nga tannayogera alabe vidiyo eno afune ebyokwogera kuba bangi nnyo be bawa omuzindaalo
n'ayogera bimuluma nga ye nga tataddeewo okumanya nakumanye nti yafunye okumanyisibwa. Kale ebyo byonna bigambo Haji byakwebaza, webale kutusomesa. Yenze Kanka Kapita ku lwababadde eno okuyiga nga nze nkulembedde kiraasi ku desiki ey'omu maaso ku kamera eno okubatuusaako bino. Mbasiibudde, mweraba.